Infomedia yafetu kusensonga. Wayingira ennyumba eya Luxury kati ekufukidde akabasa. Tebakitegeera bulungi ennyumba eya Luxury tuginnyonnyole bulungi tebagitegeera. Kakati Luxury amayumba aga Luxury ze nnyumba ze ziriko ebimyanso ziriko ebiwawaatiro togirabeere bisongose zebibbo ffe twambuka amadaala gatumenya okuyingira gye tusula. Basa mu nnyumba ekubanya ennyumba za bibbo ze za mwamba ezo bibbo bazisereka ne mwamba ffe tulinnya amadaala okugenda we tusula. Abakoleri kale kubira mukama embaliza amaanyi atumusayinga malina mekiza kama gaga wajako nja kubasumba tugenda kubagulirawo ngenda kubagulirawo ku Thoban building ate bajja kusaba bajja kujja kubasumba nze nasalawo kubasumba bona afuna wensonga amusinga ogenda kola otya zino box zino box zangatto SB4 engatto weziryo jja oyambala size ki abana musatu bana musamaina size nze tujja genda tukebera munze sidda mu ngatto amanyabo omanyi munange ebintu yewana tabula nayina mutabula ate namwe awewana yewana nze sidda mu ngatto zino za ku TV nze sidda mu ngatto kandabe nategezeyo mukolo mujemba imbiremu enakuzo mwezi nga mwenda omwezi ogw'omunana mujemba linze kuserena naye ne mutajja nfudde nze mundekeddani kambabuze waliwo be mutera okuŋŋamba muba musudiya kale mwamuwe buhaje ennyimba zonja ufuku ndala sayiro yetu kuba wamma abayimbi obasinga nabo bakyogera kale mwamuwe abantu munsabe konsati yega munsabe konsati kamwendo gw'omunana buserena ye konsati bitegekeddwa Keti Events olwo ne biwagirwa MTN. Together we're unstoppable. Kintu kya bulabe nnyo eri omwami yenna ng'olina obubonero buno wammanga naye ate n'osalawo kubusiriikirira. Omwami ng'ofuyisa kumukumu naddala mu biseera ebyekiro oba kye tuyita frequent urination during the night, omwami ng'olumizibwa mu ndira oba kye tuyita low abdominal pain, omwami nga tokyasobola kusibwa musulo oba kye tuyita inability to hold back urine, sako n'omwami nga oba buukirwa ng'ofuka oba kye twandiyise burning sensation during urination. Obubonero bwonna bwonna bulaga nti prostate gland yo yagaziwa era ku advanced stage muvamu ekirwadde kye tuyita prostate cancer. Kale n'olwekyo wandibadde weefunira prostate lax capsules ku namba y'essimu eno 0708 786 53 oba 0760 77 16 01. Bwo bwabutandikira mu giya nnene bwandinywedde naye kyaleeta akabaati kutuula mu lukopita nga mutambula muyisa ebivvulu by'embaga zammwe. Buno bwe bufumbo bw'abantu nga batuula mu lukopita ku nnaku zaabwe ez'omukolo bw'oba ennyonyi ezo zirimu akabaati buli yatuula mu lukopita nga bagenda kumuwoowa obufumbo bwasasika dda. Nalwa against balideko bino byokukyala musajja mufune lwaki okyala enkyo nakyazani bwonafuna ate ow'ensonga gwolina okukyaza nga wansonga nga wakyaza atesobola balina sipiidi no emikolo si yensonga nze era baana bange ab'obuwala sikuwagira kusooka kukyaza muntu nga tonnamwe lwaki mukyala bwonafuna ow'ensonga ate amusinga ogenda kukola okyateeka abakoleri kale kubira mukama embaliza amaanyi ate omusayinga malina mekiza kama gaga wajako so bannayo nsanyusa okubalaba kwekujja kwekusiibula nsanyuse nnyo nsanyukidde ddala maama ngenda kukomawo wano musaba buli ddi kusande naddi wano baatuwadde ebbanga kyokubawo mukama agenda tutwala nawasinga anti modo omu bwe nti bagaye mbw anti modo yakoze ekkanisa ekkanisa yeeri ludda nkutidde ekanisa jeri esimanyi just naweza kusanza video y'obwenti nga sabajira banseka oseka lwaki onsesa kubanga nsanyusa njogera ebigambo ebiriyo
kanti ndeko mukwano gwange suspect yasinze okunzina official X yasinze okunsesa ne suspect wabula bannange bagambe batukenderezeko ku bidongo bannange ennyumba za luxury ennyumba eza luxury zitufuukidde akabasa soko tubuuzeeko bannange mbabuuzaako abali ku mukutu gwa SB4 bannange nsanyusa okubalaba nzaani akyaddeko wano ku njegoyego mwana nge no kamera enkwatakwata mu nsi yanjozayoza naye onyiririrayo tukanduse jukira wali tubeera mu filter nojjayo kapanalo mabonna ne tubutuulamu waliwo filter etera okunyumira omala gyakukwatiddemu wano ng'oleeta egundi zamboola eyo yankoze ebintu birala nnyo ade filter kyeyo baba bagiyitani filter bagisaani eyo nzibu yaganye okuntuulako TikTok eyo sitala kugera nnyo oba gold coast era bikandowooza gold coast naye munnange zonna zamboola oguma kiki olemwa wakanduuka tukunkumuse ensi etugoyezza tuli ku SB4 Media tugusa ensonga tunoonyezaako anti-model nanza nsanyusa twasigalaza kukola akadde tusanyusa owetako stress ogweddalu ate okaddiwa kakati twasigaza kunoonya abantu batusanyusa batujjako nnaku batubuulire ebintu ebyamakulu ebituzimba sometimes osanga abantu nga anti-model ono nakugamba ekintu nga kituufu kati gunolooza nti comedy ddala nze wagenza okukola ka video aka helicopter lukopita wabadde mutuufu kituufu nnyo obufumbo bwo bwabutandikira mu giya nnene bwandinywedde naye ekyaleeta akabaati kutuula mu lukopita nga mutambula muyisa ebivvulu by'embaga zammwe buno bwe bufumbo bw'abantu nga batuula mu lukopita ku nnaku zaabwe ez'omukolo bw'oba ennyonyi ezo zirimu akabaati buli yatuula mu lukopita nga bagenda kumuwoowa obufumbo bwasasika dda tutandikira sooka otubuuze watubuuzizzaako nabadde sinnababuuzaako naye kambabuuzeeko omulundi ogwokubiri abalabi ba SB4 Media bannange muli mutya mwebale okuggusanga ensonga mwebale okutuuka mu bantu SB4 webale okubeererawo n'abantu nawe weebale nkulaba ddala weewaawo mutala w'amawanga eyo ennyonyi wazifuula bugaali zintawaanya ennyonyi zo bannange zinfuukidde akabasa buli lwekyusaako bwoti nnyonyi era leero nakunoonyezako nengamba bannayo bannaamusangayo nga gyendi naye era nina ennyonyi okuusa enkya ogendawo nkutidde ngenda Netherlands awo nakwalituukayo ddi ennyonyi zino z'olinnya oba ogenza kukyakalamu kuwummuza ku birowoozo kukola ntambula nnyo nze bwe namanya nti we leave the world behind ensi tugireka lwaki oba tutambula abadde awamu toyiga ate n'omukisa tegusobola kusanga awo tosobola kugusanga awo tegusobola era kukusanga nagwo so atambudde n'oyiyayiya n'onoonya osinga atudde kitegeeza kati buli kaseera oba olina okutambulamu njagala nnyo okutambula nsi kizogenzegenzeemu awo ngenze wangi bwe ntandika okuzibala butabo bwajjula dda mbukaddiya tebunnakaddiwa okikola otya omukisa nguyina ogutambula nnyo gutomibwa visa sikirabangako kubanga manyi okwogera manyi okwepresentinga manyi ekyokukola wogendayo bwoti bampa buwi namukwanaga baagi mu manti bank statement yali tewera yes kikulu nnyo ekyo omuntu anaatambula bank statement ye mukamaawo bank statement nkulu nnyo va ku zino ze bakola side eri ne bakolera bank statement kati embassy zafuuka ngezi zikubayo amasimu mu bank yes okukakasiza ddala so it's a bit hard okuba nti ogenda kuyiyeeza abannaffe bali olowooze nti onaayitawo bakeberawo ne ssente kikulu anaatambula ssente bwakasente kitegeeza weekali era omuntu eyeekaka tabula ate n'ayina tabula tugenderaawo kati gwogwawa manyi mulimu abeekaka waliwo munnange abeekaka nze mama nze saagala kwekaka SB4 saagala kwekaka munnange amaanyi amemanye gasuula wammese mu kita ndeka neva
ne wensuza olumu mbalawo so nsi kyawo tubalebademu ku nsi Ensi mpitirivu. banyige lumu ensi nga bw'olaba nti omuntu bw'akeera ku nkya n'alinnya wayiwaayi n'agenda e Masaka n'agenda wa n'ogenda e Mbale ne bagenda wa nange ntambudde wanje bano gye balinnyira waayiwaayi gwe ate business class mwentambulira sigituulanga business class enjawulo ki sigituulanga business tuyitaba obuyisi enjawulo ki era mu business class business class eno ensonga lwaki njagala nnyo okutuula mu business class njagala nnyo ebintu ebirungi njagala nnyo ebintu ebirungi na riskingako olumu nenninya Fly Dubai kanenja ntuula mu economy nengenda n'abaana nga bawowoga nabasanyuse bambadde obukaaya bagenda kyampisa bubi nekinto kyalinga wekweka kamera ffe tetwekuba bifaananyi ku nnyonyi bali wali bakwata video I felt bad kyakubiri sagala kunywera mu disposable economy eri banywera mu disposable kati ninnya ennyonyi nvudde awakanywera mu glass lwaki mba ate ntuula ku nnyonyi bampeere mu disposable kimpisa bubi I travel business class mu business bo teri disposable tebatuwera mu disposable tebiriiyo bagagga ne gye tu checkingira in tutudde we tulindira ennyonyi it's a different experience sene waffe n'otuula omugongo ne gukuluma beeraawo eri tusooka kulya bwe tunywa kawayini bwe tulya daye kankwekwanira zibalo sikyavaawo tuli eno tumukyayeddeko mu Lakizale ne wonsanze olabawo balage Lakizale wakera n'ogamba abaana abobuwala nti beetekamu ne bapangisa Lakizale ne zibafuukira Lakizale ennyumba eza Lakizale nzibu wayingira ennyumba eya Lakizale kati ekufuukidde akabasa wagiyingira yaka mu kitundu olwa peer pressure naawe oyagala bakulabe boosula mu Lakizale naye nga weerabidde nti asula mu yaataano naawe owaakamu ekitundu mwenna muli bapangisa kati oli mukalina omwomwoto okoseza mukene n'okukoona amanda ennyumba ya gaasi okoona amanda tolina gaasi yaggwamu dda tolina zaalifiiro rent yakufuukira omusaalaba ate mu nnyumba ezo ne muguliramu ebintu ebya Lakizale oyina mu firiji ya bukadde buna omutwera gwakuwa amagezi n'oguliramu TV ziri ezisembayo obunene muyina ebidongo ebyo ebya Lakizale mulimu ebiwempe emmeeza gy'oyina ne landiroodi wo tagiyina mumanyi n'okutijja n'omugamba nti langi eno togyagala oyagala ggule bakukyusize bannange kaakati otokosa binyeebwa wakati mu kalina olya mukene toyina yadde zifissa akanyama ennyumba yakufuukira olutalo gwaweddeko bakubanja nga ne bw'oba wandyetaaze okusenguka ebintu by'oyina bingi nnyo tebijja w'osuubira kugenda Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuusa okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo oba weetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705
364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Munange nze nkola content wange naye ng'oluusi ebintu bino mbyogera bya ddala. Nsanga mukwano gwange najjeereeyo ali mu nnyumba ya miliyoni ezi. Amazima ga Katonda ali waggulu namusanga akoona manda. Afumbye ebinyeebwa bya luzzi n'akawunga akazzeeko. Ne mubuuza ekikusuza wanaawe ebbeeyi. Nze njagala okulya bulungi. Nze siyinza kusula mu luxury. Nga waliwo nyinza okubeera kuba ffenna tusigala tuli bapangisa. Asuze mu yakamu ekitundu n'owaataano. Kati omutwe gwe gukuweereza. Ate emitwe gyabwe gibaweereza n'alyoka agula TV ennene obwaguuga n'agiteeka omwo. Bannange balandiroodi baabwe babatunuulira ne baseka n'okuseka. Ayina emmeeza nnene nnyo, dining table nnene nnyo, ne mukama we amusuuza tagiina. Ne batuuka okusenguka nga ne wadda ebintu tebijjaawo. Kati ani mugezi? Asuza awalayisi oba agenze waasobola. Nsula ewalayisi. N'ofisa. After all, bamusanga ku kinyeebwa. Maama nnyabo ekyoluzza ate n'akawunga. Ngali mu nyumba ya miliyoni 2. Emiliyoni ezi emutuddemu emuli mu bulago. Ho! Kyekireetera embeera eyo. Okwewanika. Balanda batya. Kulagako banno nti olinawo. Okubalaga naye bigasa ki? Biyamba ggwe. Abaana abobuwala ndowooza mukiwulira. Kiyamba ggwe. Kyakubiri ate najja ne mbagamba ne baga TikTok eno mbabuulire buli aliko mugagga. TikTok okwo buli aliko avuga benzi. TikTok okwo buli aliko asula mu luxury. Naye kamera ezo nga zimaze okuvaako mukwano. Gold Coast nga tumaze okumuvaamu. N'olaba embeera. Kutidde. Olemwa. Mukene tumusiika ne tumulya kamera nga zivuddeko. Olemwa. Ne wali mubeera mu zibbaga. Babeera mu bbaga, babeera mu luxury, babeera mu China yenga mukwano. Olemwa. Omugole akigambo luxury tebakitegeera bulungi. Nyumba eya luxury tuginnyonnyole bulungi tebagitegeera. Kakati luxury amayumba aga luxury ze nyumba ze ziriko ebimyanso ziriko ebiwawaatiro togirabeera bisongose kano George Sogga mwagala kusula waggulu mulengera kati n'olyoko gituukamu n'okakasa nti Katonda si yalimu eyo ensonga wali oyimba biyimbi naye kutuulamu n'okikakasa nti si buli nsonga nti agibeeramu mwewanika lwaki sibeera wensobola beera wosobola zonna nju ate abamu babaagala tugeze afunye boyfriend we alina omulaga nti asula najjeera yes n'abasula mu luxury nja bawulirezaako oluusi ennyumba zino ate zalayisi ennyo nazo oluusi zireeta akabasa ennyumba ezalayisi ezo balandiroodi bamwe basinga babeewuubako yeewuubaawo kuba school fees w'omwana amusuubiraawo biki byonna abisuubiraawo zikunkumoka ate kyakubiri ennyumba ezo ezalayisi zireeta ebizibu mujja ne mubeera ne baneighbor n'osaba akatungulu kava eri yaguze enva ezitajja mu ntamu munnange mpaka ku ntamu ne weebuuza wagenza okugula enva ennyingi ezo nga tosoose kugula ntamu ddala omutwe gukola bulungi so ne babeera mu kabondo k'obwavu mpaka katungulu mpaka nnyanya mpaka kibiri kikiwaddemu okitegeera that kind of environment naye oluusi ekosa toyinza kwezimba ate oluusi obeera mu mbeera eyo mbi nemuwanira waya amuwezeza waya bannange sagala mbeera ya buzibu oh my goodness sagala nabasula mu luxury ennyumba engoye muzuula muzaanikawa simanyi lwe nasemba koza wano olabawo waya teziriiwo kubanga tulina ebyuma ebitwoleza engoye ate zivaamu zikaze kakati nkuba yiine etonnye wanyisa ekibaafu ky'engoye zigenda kukala ddi okitegeera zigenda kukala ddi bagenda kunyiga tebajja kunyiga oyigira ku munno zigenda kukala ddi kugolola anti bagamba omwavu ofoowoza omwavu ofa otunula okitegeera omuguwa gwawana bwe guba gwakolema okubuuka togenda kubuuka gweno naye tulina ebintu ebimu nga byanguya obulamu waya kasana ako kakaddiya engoye zigira my goodness si kalungi kazimalamu erangi so tulina modo anti modo nkakwita anti modo mu bitibwa ebiyitirivu nga bwolaba bwe bayita 10 bamuyita anko 10 yobwewaawo tugende nakyo lwaki bakwita anti modo abantu bakutegeera bulungi mbuzaabuza ne bwe mbeera ku bisaawe katabo kange baketegereza nnyo nange ne banne is this you so ekyo nkirabye ne mawanga yonna gye ntambudde I confuse people ndabika bulungi
yensonga lwaki bakubuza yes confusing ndabika bulungi nnyo mulimu abasajja bawusanga ngalabika bubi teyeefaako muzigo tagwekuba ate nakaguddamu nno gwali bagunzija kujjukira nafuna accident yali mbi nali ntukula nnyo nga ninga pasita Irene Manjeri naye olw'okuba nti nafuna obuzibu n'okugulu ekizigo ne bakinzijjako kugulu kwamenyeka nafuna accident yali mbi naye nakizzeemu ate mu bitiibwa lwakuba kisooka kupeeruusa face kigitandise nkutidde nakyaziza haji wanangamba kendeeza ekizigo face gikendeeza edduse nnyo kuba nsuza abantu munnange nali mu mmotoka nga nakagifuna mpya neneekanga owa booda jjukira ntya nnyo okuvuga nze banvuga buvuzi so na riskinga kwolwo emmotoka eyo navaamu ninga boolaba eya sefuko kyampisa bubi era ntiira ddala okuvuga sivuga kati kwatereera okugulu mukama abadde mulungi kwatereera naye ngenda mu America okugjamu ebyuma babiteera mu America ebyuma babiteeramu wano naye nina pastor mukwano gwange mugagga nnyo mu America yampa offer inaku ezo nanga modo ajangu wano bagenda kujjanjabira ku insurance esente weziri jangu mu America so nenda mu Uganda yes mugagga nnyo ali mu America kama mpeyo ka iPhone 15 Pro Max esimu yange bagikubbako walirudda wagwatambulira mu motoka eze mpenkoni sibifajidde wano mu mpankoni bannange modo lwaki otandise oyagala kumpalanya abantu olemwa nkutidde abantu watuleka speed miliyoni nani ntambula kusikiriza feze machi ndomwana najjeri kwa boda nagisika nagitwala embozi akamodo nakukasimu kota yagala nampaka nokinjira nkota Android simu kyeno kamera simu ki bikira Mario omugole waba bikira omwana nkoze ekyono akwata ziri zi Google Pixel ezimalayo yajimpa nkwatemu nga bitibwa byerere naye kuba kwa iPhone nodda kwa Android iPhone esegala iPhone munnange nze sibimanyi ndaba birabe trust me njagala nnyo okwogera amazima sibimanyi gyakwata sibimanyi akali tukyusa kankuwemu eno tunawo bikira Mario omugole wa kwata mweno nkutidde simu bitiibwa eno nno munnange tugenda kujoogerako laba bino byenjagala lakisha ezuuminga eno esikana ebiri ewala nkuwemu eyo ntwala eno sebo mu bitiibwa ebyamaanyi twakyusizza dda nkutidde so kati musumba ayakutwala bajjemu ebyuma pastor oyo yampita mu America lwakuba mbadde nkyali bize kuba bwe ngenda mu America ngenda kulwayo nenjagala okusooka okumaliriza ebirala ngende mu America ate nga siri ku pressure yakudda kuba sitera nnyo kulwa wantu saagala kubeera bweru otherwise singa gyembeera so wabera mu America malayo banga ngaki saagala kulwa wantu I don't really I feel uncomfortable nga ngenza awantu nendwawo nnyo I'm a very busy person ate nebyenkola Uganda bingi so sisobola kugenda for good omuntu ayinza okwebuuza anti mu Uganda munakolaki bakaba bulamu bwotambuliramu bwa bei motoka za bei simu ga bei sula ku gundi za bei ate sisula wano lebe ngato yokka tosula wano zile ngato ndeta era in fact nino kuwayo ku ngato oyambala size ki gendo spray box zengato gendo che box zengato alonde mu wano bagambye tugende wa moddo nga mugamba nti leta wali box zengato okay simu yogula odrop yengato bale ma password za ku leta box zengato nga 15 wumalo nagambye laba oshitegeera oyo mwana namugamba nti engatu nagamba ate matata anti siziddamu engatu nyambala lumu siddamu I don't wear era eno njambadde kati bwogiraba era ogiraba siddamu ngato I don't omuntu abyebuuza muda akolaki nina abazungu bangi abansupportinga so saagala kulimba ate bagagga bampa tukoze tutofuna ku bazungu kutidde naye ngatano giraba najje kugula mu bili tuli mu bili abiri mu nkola ya taxi agikoba yajesonyiwa 18 nenjambala ine peruse yona tesobola ko kaddi wange olinnya ku muliro olinnya muliro tekaddiwa ukikuba left right and center nzina mwezo wezi nako kwambala ngatonyambala mu lundi gumu kasukeri buli muntu aba ne kyayagala abazungu kuze tutyo bafuna banage buli muntu obengeri je conducting buli muntu amanya kyayagala enkuba empewo gwefuwa tebamulaga muliro kituufu omanya kyoyagala
kakinze tawo ndago omuliro biikira mali omugole w'ababiikira abaana b'obugola ne babeereeyo ennaku n'ebaluma baagana okunaaba ekyogo balina okunaaba ekyogo banaaba ekyogo nsonga nno nkulu wageze n'okola ka vidiyo n'ogamba nti bano emikolo egyali mu helicopter munnange obufumbo bwasasika munnange ennyonyi abaana bajja ne bayingira obufumbo bayingidde obufumbo bw'ekimpatiira ennyonyi zibabuusizza waggulu bakoze batya naye munnange ne mbagamba nina omukyala gwe nalaba wana asoma ku gundi okwo ennyonyi yabuuka lwa mmande neemussa ku mmande lwennyini n'afumba olwokubiri n'afumba olwokusatu olwokuna n'asoma ebbaluwa nga taliiyo byakyusa edda so si byangu obufumbo si bwangu nabawa amagenzi tebaliddeko bino ebyokukyala musajja mufune lwaki okyala enkyo onaakyazaani bw'onaafuna ate ow'ensonga gw'olina okukyaza nga wansonga nga wakyaza atesobola balina sipiidi no emikolo si y'ensonga nze era abaana bange ab'obuwala sikuwagira kusooka kukyaza muntu nga tonnamu lwaki mukyala bw'onaafuna ow'ensonga ate amusinga ogenda kukola otya teekawa nyabo bw'onaafuna ow'ensonga amusinga ogenda kukola otya zino bokisi za ngatto SB4 engatto weeziri oyambala sayizi ki abaana musatu baana musamayina musaizi nze tujja genda tukebera nze sidda mu ngatto omanyi munnange ebintu oyeewaana tabula n'ayina mutabula ate na mulimu abeewaana lwaki yeewaana nze sidda mu ngatto zino nzala ku TV nze sidda mu ngatto siziddamu bagenda kunyiiga mode wamuwadde siziddamu tujja zifuna wano omwana akyaleeta bokisi nyingi okikola otya ntambula nnyo sokese mara okwegezaamu kansoke mpa obubaka jjajja wange taata wange taata wange yanzaala kuzine nga kukubulako entuuka genda kwevuma okuppa ogugere ogunene ddala nange bazadde batuusa nagenda kuwa ogugere ate eyo nnungi nnyo wamaze dda nkutidde gusika engatto eno sika engatto bagirabe naye tukole nga interview bweziti naye notuuka awantu interview ez'ensonga bakuwa girasi y'amazzi egirasi y'amazzi bwezityo bwe batyo oleta ejuice mukwano bagamba nywa ku tuzzi si wano ewange zino nno new balance ye bannange olemwa sidda mu ngatto I wear once ate ndaba eno yesinga waliwo neeno nga nnungi eno saajambala namu eno siina wano tetuzze mu boutique tuzze just kukyayirako mukwano gwaffe tuzze kyayirako mukwano gwaffe modo tetuzze mu boutique bagenze mu dduka lyange wow ako nako nga kalungi wabula SB4 bagenda tandika omwana nga ayambala engatto ez'ebbeeyi tobanga walidde manyi wogira ebintu ebyebbeeyi batandika walidde kituufu nnyo nga nti walidde SB4 yalidde munnange walidde neweebuuza nabo balye babiyita byangu nammwe mulye ono alya n'oli alya yemmere ewooma naye no tenyuma kwambala nga ogenda kulinnya booda anti balina mmotoka n'okwambala obulungi nga tolina mmotoka kibi ate nenyuma kugenda ku mikolo emikulu Jahazi pia munyonyonga musanvu Septemba 2024 egenda kuddamu okubumbuja ati Mickey Wine live mu konsati tusabale Surubada High School ekutusaka Mickey Wine Surubada Kingi agenda kukyagala Jahazi pia munyonyo nga musanvu Septemba 2024 okuyingira mu mitwalo ebiri y'emitwalo 5 ate emyezi miliyoni 3 ate tusabale ku Jahazi pia munyonyo kalakawala bamwagala n'abatamwagala abasaideni n'abasaide eno mwenna mujja muwagire Mickey Wine ate nga werekeddwa kabayimbi bonna kokana bakomedianzi batikitokazi sawa bbiri ez'okubacanga emiryango giggulawo toleta fujjo Uganda polisi eri ku security ebyokusanyusa by'abaana byonna weebiri abaana mubaleete kintu kya bulabe nnyo eri omwami yenna ng'olina obubonero buno wammanga naye ate n'osalawo kubusiriikirira
omwami ng'ofuuyisa kumukumu naddala mu biseera ebyekiro oba kye tuyita frequent urination during the night, omwami ng'olumizibwa mu ndira oba kye tuyita low abdominal pain, omwami nga tokyasobola kusibwa musulo oba kye tuyita inability to hold back urine, sako n'omwami nga oba buukirwa ng'ofuka oba kye twandiise burning sensation during urination. Obubonero bwonna bwonna bulaga nti prostate gland yo yagaziwa era ku advanced stage muvamu ekirwadde kye tuyita prostate cancer. Kale n'olwekyo wandibadde weefunira prostate lax capsules ku namba y'essimu eno 0708 786 53 oba 0760 77 16 01. Bafudde. Bana babadde bati. Umalo gendo sikenga teno bulungi. Gendo sikenga te mwana getuli mu interview. Mu dola nga mmeka. Sente mpitirivu. Yali dola 10 oba mu 2. Bagenda kunyiga. Kali no kuba kufaananya ngenda kwambalira ko mpale. Na t-shirts weziri mpitirivu nanga to mpale weziri ezibatuuka. Ngenda kwambalira ko mwenda buli muntu ajafuna. Eno enyuma kwambalira ko short. Rafi. Rafi. Nange. Rafi. Bana tatuza. Rafi tawulira. Leta yo kesi nga 10. Rumia yo kesi 10. Leta yo kesi 10. Tulabemu ebintu ebiyinza okutuuka bano. Guno gukola ki wano? Engatte eyo nnungi. Engatte eyo nnungi. Nange. Kanyambala ebbiri omulundi gumu. Yambala ebbiri omulundi gumu. Oba eriwa eri wano. Munnange sidda mu ngatto. Kadogenda bawulira. Omanye yewaana tabula n'agwa okitegeera. Agenda kutandika. Beera gati. Munnange si byangu. Kati nze tere mugagga nsingira modo. Okitegeera. Ani mugenda ku interview ne batavaako kantu. Nze wange nvaako akantu. Teri yajja wange n'atafuna. Kati abagagga mmanye babiri ku nsi. Tekiriyo. Mama Fiina na modo. Ne modo. Bannange mwebale kutwagala. Banne mwebale. Kababalekye t-shirts mu nyume. Jeans mweziri. Modo bakuzaala wa? Munnange banzaala Katabi eyo. Ani afugayo? Katabi simanyi nnyo engeri gye sibeera muno. Katabi kiri Ntebe Road, yes. Ntebe Road ebifo bya bazaalamu. Bannange kituufu ndowooza neesimbewo. Abantu bajja kumpa obululu. Bannange mu bitiibwa ebiyitirivu. Soko giwanike. Nange. Mu bitiibwa ebingi. Kati kalondane ko okungagga wagise okukanga wazisa. Interview munnange ez'ensonga nze nvaako akantu. Nze sinze bali atunulira abantu. Amiina. Sinyo bannange. Obulamu obutambuza otya? Obulamu butobeeramu otya? Obulamu bwe buti mbubeeramu kubanga nkuze ndi munaku. Nkuze ndi munaku. Kati njagala nnyo okubeera wansi. Yes nina naye munanze sewanika. Tosobola kunsanga nga neepanse. Ennyonyi tuzirinnya business class mwe ntambulira naye ndi mukakamu. Ndi mukakamu. Baana bangi bakulidde mu bunaku. Naffe tukulidde mu bunaku. Naye weeyogomba ko obulamu nga modo bwalimu. Naye n'otetenkanya. Nze sagala kufeekinga bulamu. Njagala nnyo okubeera nga bwendi. Sagala kwefuula kyesiri. Era bw'osanga nga nfumbye mukene wano gwe nkugabula. Seteeka ku pressure. Nze wenasingiro nze najjanga nkufollowinga wenasinga okwagalira waliko wa pastor nali Bugembe. Pastor Bujingo mukwano gwange. N'owayo okusenteza penta. Nangamba omuntu yenna nga akulembeza Katonda bamukwano gwange. Njagala nnyo Mukama. Omuntu yenna akulembeza Katonda bamukwano gwange. Njagala nnyo Mukama. Mama Fiino ye kyasinga otugatta atya Katonda. Nnyo ate mukyala mugabi. Bayinza omulaba ng'omusawo w'ekinnansi pulezidenti naye atya Katonda gwakulembeza mu bintu bye. Kituufu nnyo. Ate mukyala wa mutima mulungi. Nnyo 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 nnyo. Mukyala mugabi ye mukyala abeereddewo abantu. Kituufu nnyo. So nange najjanga nkufollowinga nawe nalaba ng'oli wa pastor Bujingo. Neŋŋamba omuntu ono wanjawulo. Era nenjagala nnyo ofuka mukwano gwange awo. Kituufu. Naye obeera bize. Oba bize.
ngoli zuno nnyo ogira what ngoli kunyonyi ngamba banne ndi mukwasa yes mbadde busy nnyo ate kati mwezi guno mbadde nzije Uganda nemberawo ennaku 2 nenzirayo mberawo ennaku 2 nenzirayo mbadde busy nnyo wano tolinawo bantu bo e Uganda munnange ebintu bizibu teri muntu atalina bape naye tulina abantu nga oluusi bwe twakulanga tuli mu mbeera enzibu munnange enganda zatuvaamu ate emikwano negitufuukira egy'ensonga so njagala nnyo emikwano oluusi kubanga famire ezo si nyangu buli muntu alina experience ne famire si nyangu zitya famire zino tulina abantu nga mu butuufu aba bakoze ebibi ba famire nze nzija ne ngamba abantu omuntu osobola okufuna nagula ettaka ennaku ezo ku nnyanja eyo Entebbe kati munnange nempostinga kati kuliko abangoberera nga bafamire saafunako wafamire nga nti munnange kulika tekuli mikwano gye gisanyuka munnange gye kitusanyukira abafamire abo si bangu. I don't believe in family. Ate babalawe bano tebanyi. Yes, nze maama wange bwe yafa nenzigwayo. Mama yafa. Yes. Yafa. Bwe yafa nagwayo sina gwe manja wa family tebamanja. So waba yewe wakazi mayanga mikolo manyi family wono singo kugira ndi yafiridwa simayanga mikolo gwa gundi omwana sanga wo simayanga tebajja emikolo nsindika ababaka togenda yo. I don't. Lwaki nzija ate nfuuka omubi lwaki nzija nga bwe navaawo mugenda kungeya kisinzira munnange gwe family gye wavaamu yakuleetya naye nze nkuze ne maama single mother mukyala atobye okuba ntubeerawo ne bwe yali tannagenda eri Katonda yankuliza mu kutya Katonda family ezo sizifaako nnyo naye nga family sijja kugamba nti siina family nina omusajja wa Katonda gwe ntwalanga taata Musumba Aaron Mutebi owa Entebbe Miracle Center Church. Omusajja oyo musajja wa Katonda aleza abalokole n'abatali balokole ayaniriza buli muntu ne maama Justina Mutebi. So abo mbalaba nga ye family kati eringa eriwo family zino lakize kuba nsobola mukubira muka muzeyi munnange kino kiganye n'agikwata ne bwabeera busy kati nva ku musajja wa Katonda bw'atyo mba njagala ki Mukama yatuyunga ku bantu. Ogezo noyogera akantu akakulu nti lwaki ngenda awantu nvewo bangeye. Yes. Mwana alese case. Leta eno ndowooza jeans ziri muno leta abantu bagira mu jeans. Leta case nga 10 ziri eyo nyingi zirimu ebintu. Jasumulo jateka wali osumuliraawo muno mwe muli amasaati amapya. Okay. Zino case ntazira ku TV. Mpitirivu ziri wano zijjudde nyingi ate zonna zijjudde. Wogenda mire ko koma wood futu no kwaniriza. Munnange ntera nnyo okutambula privately sitera gamba abantu nti ngende eno kuba nkiraba ng'ekya bulijjo because I'm always in and out. Kuba kati bwe ngamba abantu nti mujje munno ne bagenda kukoowa nkomawo olwaleero nembeerawo olunaku lwati neninya fete tujja koowa. Omalo nokoowa sebo munanko kama donokoowa mwe mumuli enko fene woga nti genze kumacha samusamu ngenda kudda tenzi. I know Ndio kwa kusulayo bannange kituufu ebisaati mwe biri omwo birungi gula wali amasaati mufuna ku masaati batabani t-shirts mwe ziri muno bajire mwawo genda ngo ozigira bazirabe teka wano bazirabe size yange mulimu era ngo osula ndi munene nnyo sidda mu ngoye nakyo kikolo tebatulowooza ko nti ffe naye nga munnange size zo mwezi amasaati mwegali akusima saati mwana wange double XL mweziri banne leta yo t-shirt ennungi tetuweza kukyalirako musuubuzi ono muntu wa bulijjo t-shirts mweziri ennungi abadde wa musuubuzi leta yo t-shirt nnungi nnyeno before zino t-shirts nnungi wagula gundi namba njagala nnyo okwambala ate buli lwengenda nze sitambula na migugu shoppinga ntuuse eyo wogenda nga wooli mulimu t-shirts omwe ennungi t-shirt eri etusooka SB4 gijjeeyo eri ako waawo njagala nnyo white SB4 eno bwe takutuuka nga nkwesonyiwa modo tekutuuka ntono ngandi munene oli munene bannange gundi omuli jeans ziri ddawa jeans muno mwe muli jeans sumululamu gye wali owaayi kaneetetenkanye nzooke weetetenkanye olabe
Ka t-shirt yako kalungi sokole tulabe. Leta ebyo. Ati t-shirt eri endala. Wala SB4. SB4. Neno obunene nkubulire omanyi nti bulwadde bukusubya ebirungi munnange busubya ebirungi jini ziri omu okay obunene bukusubya ebirungi kati buno obuzibu nno bwannaalongo kumpanga byakulya tekoko jini zimweziri mwe zituuka abavubuka naalongo gwe nnina okunenya kumpanga ebyokulya I know akyampanga emmere akyakuwa emmere buno bwe buli mwanange tuyinza kutambala kaganya okuntuuka bannange ng'olabye abaana mujja kufunamu omujini ojja kufunamu jini ne t-shirt kebera wali leeta ezo kakasa temuli etuuka kamada sisuubira mukyalimu amakesi mangi waliyo kesi nga 10 waggulu eyo ate mulimu sayizi zo sayizi anjukira nze ngula sayizi yo gyogula bano nja bafuna naye ono mulabye sayizi n'oli mulabye tayinza kubulwamu bino gyebiri eyo waggulu kati eyo t-shirt ekolera ekutuula tukawumalu amakesi amala gali muki kyokka ate engoye zonna nnungi kanve ku mmere galeete waliwo muli galeete bagamba abaana bakwatireko galeete gabeere wano gapaledinge twogere kye tulabako n'atwala bintu bikalu galeete gabeere wano naye engoye ezo siina muluntuuka atwala bintu bikalu ebikalu gyebiri sinza butakuwa teri masimusimu eyo ebikalu wano wano nga boolabawo wabulawo ekikalu nkutidde bulijjo tulinda ki nkutidde bulijjo tulinda ki nkutidde mwaliwawo ga nti bakyadde mu botiiki sebo eno si botiiki eno bannange okawulira materiyo okawulira materiyo biikira mali omugole w'ababiikira kati oyo kaagire yanyiridde dda abaana kabatandike ne bumalu nange nga wanyumye nkutidde alo mikono gyo tugikunyigira tegisobola kubanga jodana kwana migagga jojo gye mikwano gyange jojo ke Taylor jojo mukagala nnyo nasinkane ne Jalia Welder just of recent ng'ali mu business class launch nange ndi omwo ali kunyonya dda mu America nange nna gye ngenda nakwo ezo twasinkane Jalia Welder ngadda mu America nange ndi kunyonya fenna nga tuli wa mu business class jojo akyalimu jojo te jojo twasinkana nga ja London nga nange nnate genzira nangamba tusinkane Uganda mukwano gwange nnyo jojo mutumidde ku jojo nkutumiddeko jojo omubwat mwana ina bannange oli omwana aya level business wise waliwo ka video kwakola kaawo n'ogamba bajja ku maduuka g'abannamene mwatuula okwo abatuula ku butiiki z'abandi nga baleese lugambo oli n'ava gy'avu n'atuula ku butiiki munazze kukola aguddewo business bawa obubaka abantu abo batumalako bannange abantu abajja ku maduuka g'abannammwe ate nga muleese mu lugambo omuntu n'ova gy'ovudde naye ng'oleese lugambo n'ojja ku butiiki ya munno ne mutuulaawo ekyemisano kyagala kikyo kyagala n'osaba ne transport bantumye mbagambe nti babakoowa ate munabo mubeera ku butiiki zaabwe tebakola mubeera mu mpozi babagobera bakasitoma yep kasitoma yinza okulowooza nti oli bize agenda okujja nga mujjudde kituufu nnyo nga muli awo ne mubalemesa okuyingira yes exactly so embeera eyo tugikumye bannayuganda abali tolina kujja ku mulimu gwamu n'okutuula awo kituufu nnyo so anti modo obubaka buno yabo basindikira era ddala mumufollowinga ku tiktok okwo ku tiktok kwendi kwa modo music ku tiktok ate nga nyambye abantu bangi nyambye abantu bangi oli muyimbi siyimba naye nabakinganga kikyantumya modo music nkyagala nnyo okuyimba nnyo kali wabakinganga nomala nobita nembyesonyiwa nayagala okuyimba naye nenfuuka ate bize nembyesonyiwa wabakinganga nga bayimbi nabakinganga naye nenkoowa just noikowa bukoyi teeka wano leeta amakesi nga 10 oba 15 leeta amakesi nga 10 oba 15 oba
Amindi amuntu asokola nagama nayo no. Tekaina mwe munanga ayina musikwogera. Ayina mu byeyogerera byayina. Okubeeramu sikwogera. Kati fe totulaba tugenda kubisaawa awo. Finally checkinga in. Naye n'otuula walala nga mputafuna tuli ku Emirates. Ate n'ennyonyi ze tulinnya zitutwala wansonga tetugenda mu tetugenda mu nina kye nayogera ennaku ezo nti muli ennyonyi Bujumbura. Zitutwala Bujumbura. Ennyonyi z'enninnya tezintwala Kigali. Zibatwala e Bujumbura, Kilimanjaro wa Panangi. Ziri basuula ne mu nsozi nze sizituulako ezo. Sizituulako ezigenda e Bujumbura. Zolya ziba zikutwala wansonga. Great Britain n'awalala. Lwaki mba ngende Bujumbura nga waliwo Canada, waliwo America, waliwo Singapore, waliwo ki? Ate sikoli nyamwe ye Canada n'otagenda Bujumbura. Exactly. Why? Nkole ki e Bujumbura? Bujumbura kiri luddawa. Simanyi na kumanya biwulira buwulizi oba kiriwa oba lusozi, I don't know. Umaluka mu Bujumbura kiri luddawa. Nalaba Uganda etwala abantu e Bujumbura, Kilimanjaro, biki. Ekiri oba bulungi ndowooza. Bujumbura? Yes, exactly. Sigirinya. Sizituulako ezo. Nsozi mpanvu ekusuula e Kilimanjaro, ne mutomera olusozi, obadde ogenda n'otatuuka. Ndeka. Saagala. So, kiki kyakujja mu kuyimba Mondo? Ekyanzija mu kuyimba ndowooza mbeera busy. Naye nno ate nga munnange nnyimba bulungi. Nnyimba bulungi nina eddoboozi. I really do it better and professional naye nakoowa. Just a biko wabukooyi. Okoowa, yes. Tukena tabayayanira okuyimba bangi. Bakwagala negomba okuba omuyimbi. Ne weesanga oli esi bifo nyamba koja ba muyimbi. Okuyimba si kwangu. Kusaana mu malirivu. Mbaweereza akayimba ka Yesu beera nange tabalekanga kuba si kwangu. Ka Judith babiri. Lwaki ogamba nti si kwangu? Okuyimba si kwangu kubanga nina mikwano gyange abayimbi naye obalaba nti bakugamba. Muna kino si kyangu naddala abatandika abo. Okuyimba mukisa. Okuyimba mukisa. Olina obba n'omukisa gwo. Yes, ng'oguyina. Waliyo ebirala ebijja. Ebintu bikyajja kubanga neesobola. Kesi ziteeke wano. Teeka wano amakesi. Ziteeke wano. Mulemu zonna ngoye. Ngoye. Sidda mu ngoye, sidda mu ngatto. Teriyo kesi y'ebintu ebikalu. Teriyo kesi y'ebintu ebikalu. Gyebiri. Dera ku kesi y'ebintu ebikalu. Kale baba ateekako ki? I don't know. Tetemu 00. Tugenda kusumulula. Ngenda kusumululira. Ozirokinga wewala ababbi. Anidde abantu anti nina emikwano mingi kati bwe gikyala batwala ebintu bingi nnyo. Abangaza okusuubula. Basuubula betikka ne bakoowa. Waliwo ezirimu duveze ennungi, ebintu ebirungi, engatto, PlayStation zibiki. Ngenda kusumulula byonna tugenda bisumulula. Tusumulula kati. PlayStations? Ogomba okuzannya ku games. Really? Mubitiibwa wamaze dda. Simanyi lwaki mwagala kujja. Abeera mu America, abeera mu Indonesia. America beera nange tondekangawo. Sikulimba. Nze buli kaseera nze nkolaba ku nnyonyi. Mbeera ku nnyonyi, mbeera ku nnyonyi. Essimu zo tezibaako. Mbeera mu nnyonyi ssaawa 4. Sizivaako tetutegana majanga na nakirijja. So bana ababeera awo ne bajajinga abaana baku TikTok nti abo baavu bagambe nti n'abagagga gye bali. N'abagagga kwe bali naye nga tebeemulisa. Abantu babeera nazo nga bagenda ku mikolo nze ziri wano. Ozitereka ziri eyo wajjudde n'otuuka mu kisenge kyange wano wenzija wano kijjudde bokisi z'engatto paka waggulu. Obeeranga sumulula. Tugenda kusumulula. Obeeranga muno mulimu ki? Muno mwalimu jinzi wivu tuleeta bagala human kati mulimu naba human duveze ennungi kwanza ne blankets nzigula bweru. Amasuuka nago ngagula bweru ninye ennyonyi n'engenda bed covers zonna nzigula bweru biki byonna kati ndeetera mu ebimu ne sisumulula. N'otereka oteresaawo. Era eriwo muli bed covers ziri ezagundi zava ku gundi. Poland? Ziriwo mo ziriwa?
amakesi mangi genda oyongere okuleeta amalala muli muki eziriwo eziri mu bed covers mpeko SB4 muliwo duveze nungi ziva bweru sazikozesa nazikozesa walawoze gye nagula ize pia yajenguza price eyitamu n'ensiri neekuluma nowebika bed cover nokeranga ensiri weziri wano kino sikirabanga ziri omu ziri omu mwana wange ziri luddawa manyi mulimu erimu emergency mwentereka ebyange byenkukulira eyo erimu ki mulimu ki jacket sweater shirts ziri omu sweater shirts ziri luddawa bagire sweater leeta eno gulawo bafune sweater shirts ate zo zijja bakolera kansabe mbeeremu entuuka erina okubeeramu kuba sweater shirts waliwo mulimu ennene agenda kugulayo zonna tugenda zigulawo tugenda kusiba wano olunaku olwaleero bannange njagala nnyo abantu banna omwana alete juice abantu abalete juice na juice ne batutanywa juice waali tofaayo si wakufuka omala njala ekuluma naye juice waali era munnange sweater ziri omu teeka wano omanyi zimu mwazijjamu webase wano osumulula wano endala erimu sweater shirts eririddawa zino zonna sweater shirts si baana bange mulimu size yo mama sweater shirts olemwa kati zino nazikolerangamu gundi saaziddamu sweater shirts zino munaga nti modo talina sweater shirts waliwo sweater shirts ennene bannange SB fana afunamu sweater shirt saaziddamu ate nga nungi double XL bannange temuli sweater shirt nejja kutuuka eyo SB4 eno XL baba ninasala mugejjo naye waliwo sweater shirts ennene Derek leeta ziri eza Fendi dono bannange nze ndi mu naye bannange ninga ow'edduuka tandikawo boutique sirina budde nfune muki mu boutique nsuza abantu nsuza abantu ne bajja ne basula boutique namba wabula banaye mutabani wa Spice Diana oluddewo oyo no ye makeup artist wa Spice Diana bebe byankolako byemulaba content yo gwenkola biki so nabadde njagala nkwateko naye it's okay mwana wange kalibu awaka banno gye bali oyo mwana ye Sami Touch omubwati abula bwebale kukola akalango nkayisizaawo mwana wange muwala wange Jojo wamukolako bulungi mu bitiibwa mula kwa Spice nabagira nkutidde oyo mwana yatukolako nkuba kubisimu Spice yatuleetera ebizibu Masaka eyo yagenda nakyalako leta waliwo sweater shirts ziri ennene yagenda nakyalako jajja bolo bizibu biri Masaka eyo jajja bolo takyebaka bannange Spice Diana yatukola ekyafaayo bambi mundabiro omugambe sente ya Spice Diana eriikako mulimu abatalya mumati mulimu abagagga nga okulya ku sente ye kiba kizibu kituufu nnyo tutantu ngompadde engatta eno nga toyo ogenda kuwoma wamaze dda mulimu omugagga nga tosobola kulya akasente ke bakuŋŋanya nnyo obugagga nga balinga bwe babutuma ng'agenda kujja munyumye munyumya n'akussa emboozi agambye kakati munnange ono yaza ssente tolina eyagundi erimu kyeyo sweater shirts leeta wano twongere sweater shirts teeka wano jaweno nakugamba nti ono yaza ssente tolina gabako nga lwaki togabaako sente ewera kugaba era omuntu asobola nti kubanga ne bayibuli egamba nti waliwo atagaba era n'ayongera kwetaaga era waliwo agaba ate n'ayongera kwetaaga so byonna nze mbasumba bye mbagamba mbimanyi tudde ku kyaki nja kubasumba tugenda kubaggulirawo ngenda kubaggulirawo ku Thoban building ate bajja kusaba bajja kujja nja kubasumba nze nasalawo kubasumba nja kubasumba era Diamond nja kumugoba so eno yabadde just content no nabadde nchaddeko ati yabadde content nabadde nchaddeko ewo musumba mukwano gwange obunene buno musumba oyo mukwano gwange obunene naye no SB fulaba eno size kati ezo ba ntono SB fonna kumazedda
awo wonnina ndabe wabula abaana bange zino engoye ziri John mwana wange nze natudde dda ku njegoyego za TV nze ndi ku TV mwana wange zantuuseeko dda bosi wange kajambo bazikizaamu yes before yanyumye dda kiswete okibeeraweeramukko budde bwampewo n'okubirako engatto yiiyo nkutidde ngo nga tokyala wa mmodo wakuloti mwana wange ddala kiki kyokyanyega kiki kyommanja tommanja sikubanja tommanja sikubanja naye manti mpulidde nungiye n'okulungiwa wanyirira dda yes esweta ey'ebbeeyi bwomala nga ovulumula mpenkoni omwavu ali kusanga ddi naye SB4 weebale kubeera muntu w'abantu nawe weebale kubeera muntu w'abantu FB4 weebale kuyamba bantu weebale nnyo weebalire ddala bambi weebale obeereddewo abantu thank you so much for that mukama yabikola mani tewali kintu kyetukola mwana wange ate eyo ogenda kuwa omwoyitirire omwana wuno agenda kwambala fundi otuse busi munange mbeera n'ebisweta byange kyobeera nakyo nga wamaze nkutudde bikira Maria kubyo olunaku lw'eggulo ku ddiru yaffe eri gye sitagenda kwogera nkutidde so kubyo olunaku lw'eggulo ku ddiru yaffe eri gye sitagenda kwogera omwana wasubiddwa Derrick nsirike Derrick lwaki onsirisa nenzigala nawe noggalawo SB4 munange ebintu bye byakitalo Derrick bambi tuyambe tuleteeko ku juice ne buli obwakkani ndowooza tunyweko juice buli muntu muleteyo juice oyo munene then ondeteeko ne kakkani kali bukkani buli obwa juice wano munene tetunywa juice mu blending kubayo ekifaananyi wabula bambi anyumye nange SB4 nabulwa kyenna postinga naye bannange leero kabanjogerere bagenda kwogera bannange kaboogere baleke tuyo for show ya feri freestyle eno show ya mweri freestyle mkube ekifaananyi ne SB4 bale kukola naye wewe bale kukola okimanyi nalo nakulaja naye ngwa manziruse wa mama fina nga njagala kumulabako bulabi siku kaaba babizibu kati obuzibu kanjogwe ku nsonga eyo siba nabagenda okutuula ewo omuntu ndajani kumubuuzaako kumulaba mubuuzeeko munnange ngweko mu maaso ga maama tugenda funayo olunaku tugendeyo bannange ye kubanga wabula bambi temummanja so abaana bano abagenda okwegomba abeegomba balina kikola batya bakole ate bakowole Katonda awulira mukozi Katonda awulira bakozi n'okumanya kyoyagala kuba oluusi ne ssente zino sikulwana nnyo nazo anaafuna ssente sikulwana nga twalwana na ssente n'olwana okufuna essente munaye ne zigaana ekitegeeza watuba n'ensi mbonyebonye nnyo naye wakati mukubonaabona nali mukkakkamu eri abantu kubanga n'empisa mu bwavu kikulu naye waliwo omuntu ate n'obeera mwavu ate nga n'empisa zero oli mwavu empisa toyina kaakati mbuulira munnange tosobola kugatta byombi omwavu abeera wa mpisa lw'omalako n'ensi eno so omwavu yenna yenna ali eyo alina okuba n'empisa omwavu abeera wa mpisa ako nako okategedde abasinga obungi omwavu olina kubeera wa mpisa agatte obwavu n'empisa n'omusanga nga omwavu olina kubeera wa mpisa yayogera obubi talina mpisa avuma ng'aduula nkutidde okuduula mukulekera abagagga nkutidde okuduula kwa abagagga tosobola kuyingiramu ne bwoneewaana saizi yo kati ngimanyi 43 oyambala 42 43 ondetangako ku baana bano kale fuyiwonogafuna engatto mujja bisaizi wati ojja n'obeerako wa n'osirika kano gafuuse maka ojja n'obeerawo n'osirika kubanga
tukuyitangako wano tulina okubuzangako wano nakwambala 43 nze nakulabye dda totawaana nze ebikolera nina akagera akatono kati gwe ekutuddemu bulungi nja kufunira gwe kubeere wamu omutima oli ku dipo twannaye tweyanziza nnyo bannange tweyanze ge mwana wange lwaki olese tre mbulaba ku tv otese gundi ano leta tre yap mbulaba ku tv munnange oba okunywa buno munnange nze bwe neenywera awaka wano akawooma okufa emuna ekabeeramu emiyembe gino gizira wansi so this is a pineapple and buno wansi bubeera omwo anyway Quest before media tugusa ensonga ekutuuse wamaze dda naye nga ndaba egekunyize tekunyize wamaze dda munakyalanga wange abantu kyavaawo oyambalire Quest before media tugusa ensonga emikono nga gibwa gitu gye tunoonya nabane kati SB4 nabane mikwano gye nga gino esatu mu bulamu aba kyayagala ki Umaru mba nkyayagala ki Umaru ndi mukwano gw'ensonga oba mukwano gw'ensonga okusinga kyenkoze kya nsonga kya ttabu okusinga n'emikwano egigenda okutuwalana manye emikwano gy'abaavu kuwalana kweroga balogaŋŋana omukwano ojja omutuuzako mu motoka n'akuloga n'anyiiga olabira nga akuyigeyereza eyo banyiiga ekimotoka kye kiba kiddugala kiwunya naye nga yetalina nkutidde so emikono ng'egyo twagigobye tulina okuba n'emikwano nga gino tuteeke okwo tuteeke kuno naye maama eri gyobadde otuwadde mwana wange nze ku kitiibwa kyange onkoze ekivvulu ndabirwamu kateekako kamu kwerabamu tebibunduka nno mwana wange katereddeko bulungi kano kanakuteeka okwo kati kano kazzeeyo ng'okakukulira mwana tamanyi kukukulira ebintu ebyo byonna byonna bya bbeeyi njagala nnyo ebintu ebirungi bya bbeeyi njagala nnyo ebintu ebirungi kubanga saabifuna we nabyagalira naye tumanyi nti mulimu abaagala nnyo ebintu ebirungi nga tebalina busobozi nebasalawo bibba bubbi atalina busobozi togwa ddalu ffenna tubaddeko obubi atalina busobozi togwa ddalu mukama ajja kutuuka mu kiseera kyekituufu teweteeka ku pressure mulimu bano babata batya abayiwa b'amagezi yalisoose kuzimba kubeera n'ebintu lwaki nsooka okuzimba yalizimbye okubeera n'engoye nnyingi bwe zityo sooka ozimbe mpitirivu n'amakesi mangi oba amagezi kyaba abatandika okwogera bwebityo bagenda okutuuka niko byogera buli muntu alina omutwe omanyi munnaye emitwe gyabwe gibaweereza nze ndi waddembe okuvuga emmotoka nga nkyapangisa yes kubanga sigenda kuvuga ttaka bagenda kukutomera kusikeko n'ensawo owulidde kubanga munnange gwe wasalawo kusooka kuzimba buli muntu alina kyayagala naye ffe abasinga okuzimba ate si bye biruubirirwa byaffe otherwise kampala yonna singa tujjuzaako amayumba naye buli muntu alina kyayagala ekitegeeza wagira omuntu okusooka okugula emmotoka agula emmotoka why not banabapa okugula amataka sooka emmotoka kubanga ejja n'okuyamba ng'ogenza okugula ettaka akasente okatambuliza omwo bagenda kukusikako ensawo ku bodaboda toli mwavu mutwe gwe mwavu mulimu abasondo oli nasonda nga nze nsooka kugula ttaka sanyusa mutima ettaka togenda kulivuga ogenda kulitwalawa basiiba bawumpuguma bagule n'amataka ago oguze lya nsonga naye baguleyo mu byalo anasima yakwameka anamwameka n'olabanga okitegeera kaakati wano waliwo kaataano ku ataano ogenda kubeera ne bannayibba abasaba ebibiriiti wogula buno simanyanga anakwasatu kubanga era klasi yo beebo ba bibiriiti kiweddewo mpa ku kibiriiti n'ofumba akanyamala ne basindikayo bwana mugendeko wanneiba kitegedde ensonga eyo tulina gulamu estates
gula ku nnyanja olaba amazzi kubanga n'okulengera kikulu naye mu nsiko eyo gye balumba ne babasikako ensawo ab'ebijambiya ne babayingira mu bisaaka ate wagula wala manyi kibakiza okusanga ab'ebijambiya nga bali mu estate anoonyayo ki kati wano ekijambiya nga kiyitawa omusirikale ali ku gate ekijambiya kigenda kubuuka kitya kituuke wano ye bwe kijja kyambuke kitya eri waggulu gye tuli bwe kituuka kyo kikole kitya otula nawe tuli temuli bagla ndabirwamu ziri zokka kubanga mubbi anoonya ki wano naye ozimba eri osokako bagla mukono nabusuuti ebyuma n'obanga omusibe bibalagula okusibibwa omuntu alina kusula mu nnyumba nga enzigi za aluminium oba bakyogera bati aluminium kyonnaga bwe nakyogera aluminium sibiri ebyokyere bitalagana zino okitaba tulina space toyina byuma nga musibe ebyuma ebyo bibeera luzira omuntu oyagala okuggulawo olabe space ngenda kubatwala mu ndoomu olabe nobeera mu nnyumba ng'oli mitayimbwa egiri omwo design bazikola muziira bakyala wangisangu weeri eyina enzigi ennungi tezitalaga wano olabawo ekyuma mu nzigi free nakawena kayingira gulawo kati mbeera nenengera ennyanja nenengera biki nga ndi waggulu eyo twagala okwerekereza weewaawo zizeeyo abaana bano ddeyo ewuwo mu biti waleseyo omugenyi yagenze yaleseyo omugenyi yabadde n'omugenyi bwatyo bwatyo yabadde n'omugenyi akokunywa kaakano onywa ka bbulu bbulu laguuni nkutidde nange kaakano akawooma okufa nga sumbuusa ow'ennyama kalabye kansonga tetukamula micungwa kubeerawo bulena n'ogijuza emicungwa n'ogijuza emiyembe ejuisi wali mumusanzeewo abanagakokuna kaakano onywera mu giraasi akalungi okufa kwabiwa mu giraasi kwata ogiwulira obuzito yo ogiwulira obuzito biikira maali omugole w'ababikira kantwalekemu nkutidde nagenda nayo kandesigalizemu akatibwa alo okawulidde nkola ya taxi agikowa yagyesonyiwa noddo tusanyuse nnyo kukyalirako munange nange nsanyuse netukusaasa bwe tufuke bakika bannange wendi esibifo kukyalirengako esibifo wendi tunyumyemu nkumboze mu nnyumba tewaba kkubo ate kati nze sibeera wano wano nsuzaawo bantu nkyaza nnyo abagenyi ne mbasuza wano ate nja kubakyazaako wembeera wano kuwummulirawo waliwo n'ebidiba wensula ebidiba nkutidde swimming pool yes waliwo n'ebidiba wano wokubeerawo kukiiri wano nzija nembeerawo nnyo oluusi ntuusa emigugu gyange kutuukira eno biki byonna nnako space wendi awo nange so bwe mba siina bagenyi oluusi mbeerako wano wanyanguyira okutuuka kuba delivery kubaki so obwakka obusembe bwosobola okugaba munauganda naddala abaana ba tiktok eno abamu bagijjako kukolerako bizinesi ala bagijjamu ku sub bizinesi z'abantu newesanga jojo mukwano gwange jojo keteira wesanga nga waliwo amulwanisa bizinesi ye naye nga ye ku tiktok okukola bizinesi na mikwano abala tiktok bagijjako nga tebamanyi nansonga ku lwaki bagiriko newesanga nga leero agera bagenda kuvuma modo nkyavuma mafiina luli avume SB4 luli avume jojo so abantu ngabo bawa bubaka ki kakati abantu mwembawo obubaka bano mbagamba ebigambo bino tulina abantu abamu nga ne bwe tufa olwaleero katonda n'atukomyawo nga mmwe abalese muli balamu myaka 10 bayisa bagamba akusinga akukubisa gw'okutte bujja olaba abantu abo aboogera ku bantu abatwogerako n'oteekayo vidiyo linaayogera ebigambo bali bubi kyekisooka ogenda okwetegereza peegi zaabwe ziri awo era ng'omulaba ne bwe baba bakola kontenti waabwe obuyumba bwe basulamu bwe bulimu obuti n'obusumaali kwega bali mu mbeera ey'obuzibu ate nga bye banoonya ffe twabifuna dda so kati munange okuwala n'akusinga oba omala biseera muyiga okukwana emikwano egy'ensonga tiktok eyo tebeemazaamu temutumanyi nnyo mutulaba bulabi nze ojja kunvuma olwaleero enkyondabe nga ndi ku nnyonyi olinsanga ddi okitegera musula mu nnyumba ziri ez'ebibbo ffe twambuka amadaala gatumenya okuyingira gye tusula ennyumba za bibbo zamwamba ezo bibbo bazisereka ne mwamba
ffe tulinnya amadaala okugenda we tusula so ebintu bibiri byawukana yes kubanga omubbi ne bw'aba kutuuseeko tomulaba tuyira abalabe bagenda kutuukako bamundu tobalaba naye wano nyimirira eri nemmanyi omulabe wange mugambe siriiwo okitegeerankulengere oze sikulaba kubanga ndi waggulu njagala nnyo space lwaki sirengera abalabe bange mbalabe nga bali wansi ennyumba ez'ebibbo zeziruwa ebibbo nnyumba ezo ze zibeera mu bisaakaate si za kalina za bibbo mwamba zibeera mu kikomera tolaba bweru ababbi bagenda kutuukako nga tobalaba ababbi bajja tobalaba tuusa okusenguka naye wano odduka n'oyambuka n'olaba mulabe wange aluwa abo bazze n'ofuna n'amaanyi agakubira poliisi okujjako okurescuinga ate n'ababbi batya kalina tebagenda mu kalina kyagenda okufuluma okubba kifulumya ati baba ebitanda mubyambusa ku ziggulu n'edu mbuulira so bintu byawukana yes webale nnyo akiyiseewa naye ze nnyumba ez'ebibbo ndeka munnange never sisulamu simanyi nalwe nasemba kusula mu nyumba nga si yakalina njagala nnyo okwambuka amadaala n'okukka nagyosuubira okuzimba erina kuba kalina erina kuba kalina tetulina kyakkola ekitaliwo tekikaabya mwana ate omuntu era ogenda enkoko yeepimira kyenaamira era ogenda okwewanika ku kintu katonda agabirira omalako omalako ndowooza otegedde eggwali eyo ndowooza opina kyopiikinzemu mu puroguramu eno puroguramu eno tugikoze just life naawe osobola okubeera eyo nogamba tuleme okwekuniza exactly manya tubekuniza noba n'ebintu byokati mu nnyumba mwetu nokyaza SBF amatewe nabijja bagenda kugamba batya ate munnange biki nga lwaki sibigaba kyenina kyengaba sina gwe ntya ngaba kyange nze teryajja nnyumba temuba kkubo teryajja wano n'atafuna kintu never mwalabye maama kitone nampijja naye nga mutonera teryajja wano n'atafuna oyo nno mukwano gwange era twava nno ddawala infact yalina supposed okubeera maama wange bambi tatambula bulungi I know naye akimanyi akitegeera naye omundabira mugambe mwagala nnyo bambi nja mulaba SB Media tugusa ensonga tusanyusa nnyo okubanga tukyaliddeko modo music ku TikTok okwo mugoberere mu following alina content nti obanga omuwuliriza osobola okufunamu ekyokuyiga ne weesootinga kituufu nnyo nze wagenze noyogera akantu kabadde kakulu nnyo funa omusajja leero mu mwezi gumu tugenda okyale nga lwaki okyala bw'onaafuna ow'ensonga amusinga n'osanga abawala abayayeyaaya afuna omusajja ng'amubalako tugenda mujjamu weebale nnyo namujjamu kyamugjeemu atwalireko n'abazadde ne balyako aba n'agenda kukyala tawakyogenda mufunamu weebale nnyo so awala mugumiikirizeeko content gyali mungi nnyo era mu following likinga ate mu commenting obulamu butambule tweyagalize tuyige okweyagaliza bibagamba nnyo abaana abo buwala so leero tukome wano tugenda kwamukako waggulu eyo nyumba temuli kkubo mu nyumba temuba kkubo twanyumye edda bwonsanga nga nyambadde engatta eno tonyiga osanga nga nyambadde eno tonyiga ate tolomboza nti wagiguze meka kuba simanyi ebbeeyi yaayo okitegeera baye tumiikiriza yameka wagiguze meka simanyi ebbeeyi bampadde mpe tolomboza ebbeeyi yaayo wagobye n'omala kyenjimanyiko nnungi okufa obufi nnyo eno nnungi nnyo ate ntuusi naye nanyuma kwamala ngenda kulinnya ku nnyonyi ng'ogenda nkutaba maama Fina alina yakuteeka ku nnyonyi nga mugenze Dubai okuwummula atera okunteekako budde ngenda kutwala nkiteeke bulungi okitegeera ndiba ngenda okulinnya ennyonyi ngiteekemu mu bitiibwa tulampanise nti okugulu mu bitiibwa kitegedde ate temunyiigira kambagaliza olunaku olulungi mukama abankuumire mbere bulungi mweraba kintu kya bulabe nnyo eri omwami yenna ng'olina obubonero buno wammanga naye ate n'osalawo kubusiriikirira omwami ng'ofuyisa kumukumu naddala mu biseera ebyekiro oba kye tuyita frequent urination during the night omwami ng'olumizibwa mu ndira oba kye tuyita low abdominal pain omwami nga tokyasobola kusibwa musulo
oba kye tuyita inability to hold back urine, sako n'omwami nga oba buukirwa ng'ofuka oba kye twandiise burning sensation during urination. Obubonero bwonna bwonna bulaga nti prostate gland yo yagaziwa era ku advanced stage muvaamu ekirwadde kye tuyita prostate cancer. Kale n'olwekyo wandibadde weefunira prostate lax capsules ku namba y'essimu eno 0708 786 53 oba 0760 77 16 01. Jahazi pia munyonyonga musanvu Septemba 2024 egenda kuddamu okubumbuja ati Mickey Wine live concert tusabale Surubada High School ekutusaka Mickey Wine Surubada Kingi pagera kuchakala Jahazi pia munyonyo nga musanvu Septemba 2024 okuingira mitwalo ebiri yepe mitwalo 5 hadi emeza ya milioni 3 hadi tusabale ku Jahazi pia munyonyo karaka wala bamwagala n'abatamwagala abasaideni n'abasaideno mwenna mujje muwagire Mickey Wine atenga werekeddwa kabayimbi bonna kugana bakomedians batikitokers sawa birezo kubajanga emiryango giggulawo toleta fujo Uganda polisi eri ku security ebyokusanyusa by'abaana byonna weebiri abaana mubaleete